Abayizi ba Kigezi High School be bagudde ku Kabenje nga bava okulambula basi mwe babadde batambulira bweremeredde omugoba waayo n'agikuba ekigo okukakkana nga abayizi 7 be balumiziddwa. Abayizi bano babadde bava kulambula Kasese nga Kabenje kano kagudde ku luguudo lw'Ekyamugaba mu Gombola Ibale mu district y'Ebishenyi nga badda ku ssomero. Tabuzire mwanya gw'okona kuko mwanya guruho kandi abantu bakawa bagirise kandi government niye kukora plan y'enguudo kandi niye kuleta sente. Watutuukidde mu kifo kino ng'abayizi batwaliddwa mu ddwaliro lya Kampala International Hospital Sheema okuweebwa obujjanjabi. Some are in Kitagata Hospital, others at KIU. I'm here to establish total number of those who are injured. Basi yagumko litutuzataragaza kutwakahanuya tusanga abantu babihiro mbasi babatiro mbasi ejendizo yakabare nayo yabagarro mu KIU. Bo abantu abadde bakuŋŋaanye bategeezeza ng'obubenje obususe mu kifo kino era nga kino bakitadde kubakula oluguudo luno mu ngeri y'akasoobo ate nga ne bye bakola tebitegerekeka. Gavumenti yetakubaza kukuleba bakateeka amahambu zikabasa kulimitinga speed abantu bo bakufera bingi muno akagwaho abaana bafu bakitagata secondary hata no baba bana omwaka ngugu gw'2014 hata abana 15 hata no bareba bandi bagaruka bafu. Iyo omukungu wa poliisi Labani Muhabe ategeezezza nga bagenda okutuukirira bekikwatako okutereza ekkoona lino. Kureba ngwaho abatawo hampisi kandi bagaruke bagire icyo bakora aho kwekona ejo bakakikora abakafite mwino rusuru kwandika mukana so none ntegateka ngo bagake bagire icyo bakora. Ben Muhozi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.